Ebanga lembadde mukwano gw'omuvubuka ono maze okulaba omuvubuka ono yasinga okuba omusajja omubi nnyo. Kenzo oli musajja mubi nnyo lichayi wange kino kankikwatulire ku live eno. Kenzo oli musajja mubi nnyo. Kenzo oli musajja mubi nnyo. Finally penge aguddewo olutalo ku Eddie Kenzo era agambye nti Eddie Kenzo musajja mubi nnyo nga bw'okiwulira, musajja wa gutima gubi nnyo nga bw'okiwulira, era nga bino bye bimuleetedde okubeera nga amwogerako bw'ati. Idrisa Musuza oli musajja mubi nnyo, musajja gwe olina ogutimatima. Kenzo olina ogutimatima lero wenkutegedde ndi musajja gwe olina ogutimatima. Kati omukulembeze waffe alumba waaki? Omaze obudde kula video oli mukwekaabya bannange omusajja ono musajja mulimba nnyo nga bwe bagamba omusajja ono mulimba nnyo ate omusajja ono muzibu nnyo, omwana ono mubi nnyo. Omusajja ono yakeera ku makya ne bakola muzi audio note n'alengeza omukulembeze waffe, which is okay. Dera akoze video mba I love Bobby Wine so much, ntunulide cowboy mwana nga ozamba I love Bobby Wine so fucking much, ibichi muganda wange. Kenzo botandika okugamba mbu however much I also do uli statements zako credit kubange banka lyonna lyembedde mu sina musanga Africa. Eno campaign olwetandise. Kenzo ali mu campaign ndagala kwogera. Kenzo tuvambira byokubira mu ndi wano mbu nkubena kubikirira oli cowboy wange tudde mu mazima amatuufu lasita. Uli ku campaign ngira mu 7 tufudde bayungwe. Uli statement zayogera. Kenzo mu 7 tatukutangako. Kenzo manya abantu mu 7 basse ku ground yawo. Okwa kutakusse. Ono omusajja manya abantu mu 7 beyakatta mu gwanga n'abafudde olwa bantu bafudde ku gundi ya mu 7. Kuliti ya mu 7 mbumbo mu 7 credit kwa tanzitangako. Kenzo manya abantu mu 7 basse. Ono omwana mmulaba bannange. Singa President Museveni wano yafuna yatekawo ku lutalo wano mu Central Buganda oba mu Uganda wano. Nembanga mfunamuko okulemesebwa nandi badde sitina BET, sitina baana bange, sirina nyumba zange, sirina ebirowoozo bemubiraba. Ebirowoozo bya Idrisa Musuza bye natandise okubiwulira abantu ba NRM bonna bebamu. Ebiri ku birowoozo bye biri ku nyumba. Takuliko gwe naawe. Tebakulya sentence Idrisa Musuza gwa kuliko. Ebirowoozo bye biri ku nyumba, ku BET, kubikoze bitya bye bintu bye. Nekambuuze. Idrisa Musuza byagala BET yagambye kubira mu 7 simu. Nti nono babbala moya muwoleleza. Yadda ku bantu benyine byakubira simu nabagamba mu nnone. Kati bavubuka nga bano losangwa blog okuba nti no. Ate Idrisa Musuza ine kintu kye yakoze. Kyemutategedde ku live video ye kanji babuuse. Musuza alina ekintu kye yakoze nabba abantu, ikuba abantu nsanva bamunyigidde, yakusobodde okukwata abantu 40 n'agezza. Mbuza yakoze atya? Yazizisidde mu kye bayita eddiini ly'Obusiraamu. Era abantu ab'emitima emiregaye bakkiriza naye era ssaawa zino bakakkanyiza obusungu. Idrisa Musuza bamusomedde. Eddiini ly'Obuyisiraamu liringa amadiini amalala nti bakkiriza mu kusonyiwa. Era yekwese mu ddiini ly'Obusiraamu bulijjo tumanyi musajja Musiraamu. Nze kasita namulabire Kuruhani eno etandise okubeera enkizo y'abaana ba NRM. Buli ajjanga awaayira akwata Kuruhani. Bigi aye akwata Kuruhani agamba tazikangako baana. Mukazi we tabeera nkola obuto. Nakwata Kuruhani. Bamala mujjukiza Abasiraamu komega zitabuse n'agala okujja video. Omwana ajeyo Kuruhani ono. Omwana ajeyo Kuruhani. Muzaka samula binga yena lise bintu by'Ekisiraamu ne manya Abasiraamu abamu bagenda bajja ku mulamwa. Kuba ejjini y'Obusiraamu eno zisayala kubeera nga njola ku bintu by'amadiini mbitya. Ndi sensitive neze manyi omuntu wayinza okukwata abantu abamu ne bamusaasira ng'ayise mu ddiini. Eddiini kintu kikulu nnyo kisobola okubrainwashing omuntu n'ava ku mulamwa. Eddiini abantu bali sensitive nyo bagala amadini gaabwe nti omuntu ne wasobya ne walokoka nti ndi mulokole bwagamba nti ndi Musiraamu bwagamba nti ndi Mukatoliki osanga omuntu ow'omutima omunaffe nnyo. Idrisa Musuza okujja leero ng'omusajja Omuyisiraamu kimusobozesezza okukkakkanya ku bantu abamu obusungu ne Kuruhani n'agibalaga. Nekisinza okunsanyusa le video sigimazeeko ne olwo byempuliriza
Yazimbira abantu enzizi nazimbira abantu simanye nayikondo muganda wange omonye ebintu Bobi Wine byakoledde gwanga omonye abantu bavuganyiddwa mu Bobi Wine today Edrisa Musuuza ekitofu kiribo kya Edrisa Musuuza mulimu ne ba bloggers bo wayisemu abayisiramu eyo mbadde mbawulireyo bakwano bo obusabe bakuba kumbagayo nerema mbadde mbalabaawo nezijjako ne birayivu byabwe nti bo balina mweno feeling egamba mbu tuyimanyi mbu batulebolinga mbu tumanyi tuvuma buvumi bantu tetuwemula Edrisa Musuuza ine ekigambo kyoyogedde temuwemula abantu ng'ogemera obusungu bwabo omanyi omuvubuka ono ayina we yasooka n'akwata abantu n'ayiga nti wano wasinga okubeera eno yenkizo yange wensobola okwatira abantu ba temunnabuuka nkizo ya Kenzo mwabakwata n'abafunyafunya bwati mumulabe nti abadde namunsobi naye ng'era yeesinza asinda ngeno walinga yayisa ali mu kwetondera Bobi Wine ate no wakumona agamba munate mu n'omukulembeze ayegumiriza manyi bakwita bacha okwegumiriza bayegumirize okwegulumiza musimanyi mbutasobya munate simanyi kiba kikyama Edrisa Musuuza niye agamba gwina okulabula Bobi Wine Edrisa Musuuza olikyali wange nekirongera kukikugamba ku live muganda wange zino siwani zaawo kaeno emweno bbiri tonnatuuka kati ku bolvo ya Bobi Wine kino kikubulira la star sigwe muntu ali entitled okubulira Bobi Wine kyalina okukola kyalina kukola Bobi Wine onooba omutuukiridde oba tomutuukiridde kwa ssaawa zino Bobi Wine akimanyi don't matter Bobi yakategwa abantu babiri tannabaddamu gune Andu Mwenda yabazeemu Andu Mwenda azze ku kitebe ky'ekikulu n'amusosootereza Gozemu Bobi Wine wa just abafani be nti wakuba Bobi Wine fit reacting era tozemu Bobi Wine yanukudde kofe wa provokinga Bobi Wine ngomanyi nti alina abagoberezi baba mwemnyumirizamu n'omuyito omusibishekeza fa bamugobera fe basiru era abantu olabe nti abantu bade banaso kuddamu n'okola ki tozenga okwanuka nenga ye Bobi Wine gwekikwata gwosuubira mbu akyalina obudde yawo yaganyewo ekirala muzeeyi man video ejokoze yoresiza kibayita mwana rasta omwoyo omuluvu Kenzo ino omutima omubi kutandisa okubanga gukweboneka mwana bino bireetera omusajja gwe twasinga okuzoleya gwe bayita Aziza Zioni era okuwangula kuba yabagamba mwana yo mumuli bulaba ye mwana akukuba ejjinja nanduka ku polisi n'asinda nti omukubye Kenzo igame ye gwe omuntu lwava n'agamba publicly nti nze ndi mulimbi atonyonyola ki ku live video ate njawula conference ogenda kukola yakinga gozogamba kali ogizimbidde ku bulimba kicho nyonyola ku luhani ate okwata yakinga ogamba obadde obulamu bw'obulimba olimba tebasobola kukkizaamu olw'ensonga olwedde oli mulimbi oyogeddeko ne Mick Wine obadde omaliza video gamba webale nnyo Mick Wine webale nnyo Hildaman oyogeddeko ne Hildaman abya n'omukulembeze w'eggwanga President Kyagulanyi omanyi kyekitegeeza okuvuma omusajja gwawerekera agenda omuleetera obululu eri omuyita omusiru bugwakubira essimu Mick Wine ba provoke era Mick Wine waba yogedde nawe manyize family Kyagulanyi nsiba njogera family Kyagulanyi siga tebagala Kyagulanyi obo bonna obusajja bu Eddie Yawenze bunda bugamba ddane mu video yange yasembeyo gamba obusajja sajja obwo bwanko kuba obu yagala Bobi Wine mwe ba Eddie Yawe simanyi mwe ba Eddie Yawe kati basajja kwanze mwana tuba wakati bakitubawo ne bano ba Eddie Yawe bayinenge jebo kisamu omukulembeze wange gwe Eddie Yawe mwana omwana mumulaba ine ekintu kyamwe kyabalema madda mwayingira dayinga mwe bache yamani nyazi mwayingira inga debi obufuzi omwana ali wano ayina kyagala okugusa mumulabisa nti mumulabisa bulabisa mulwanira obufombo nakawa biki mulinga abagamba mukino ekigana fenga tubako bulungi mwinaga gatima guna ddala gwe Eddie Yawe nkumanyi ne Firebase sibe kwekokula ojano seka olagala nti omwana omwagaliza omwana omwagaliza mulimu ebintu bya mamugendo mamusinga n'okubeera ababi kali gwe Mick Wine ngogamba mbako majambo oyina era bwe kiba kituufu Mick Wine ng'oyogedde ne Kenzo oli musajja mubi nnyo kuba tebasobola kudda ku muganda wange ne bamukubira essimu ne bamuvuloga family yange oba kyekisigiriza okubeera mu family nga mulinamu omwana ajojobyoko ne mulimu ne family zibeera ensiru Mick Wine kiba kituufu mb'oyogedde ne Edrisa Musuuza kuwampulidde akwebaza muneebaza nnyo muganda nge Mick Wine awo nga kicho oyinza okuteesa n'omuvubuka ng'oyo Kenzo buli kimu kimwokyesiza zitetegira bino bigenda kundabisa birabisa bulabisa mwana ne Kamiri ndabyali mu mugamba ndabirako ne Bobi Wine kati goka Jones gwalwanira Bobi Wine wekwese mu bayimbe ekisooka kisinza okunyiza Kenzo mwana kinyiziza abantu kankikubulire muzeeyi wamaze okulaba omusajja wamuvumira bwerere ensi ebadde kutabukidde kati ebintu pressure y'amaanyi kuba nalabinene yali asino okukola aka video mu nebikeso oyo ne kaganya kana kama kazi abebe kudde mu mabeere olwo omukazi yaraza amabeere nenga ero stand bakendeza omuliro gune abantu baganya bigula Kenzo kasita wavuma omusajja n'omanya nti omusajja ovumye wabwerere
negakubuguma tobadde na excuse yonna gy'obadde oyinza kuwa okujjako okukola ky'osaanidde okukola kati gwe okikoze bwoti nti olw'okuba otegedde nti wano abantu banyiivu afazaali kofulayikiremu ssente Land Cruiser bazze bazigabira abantu bangi era nkimanyi nti bamaze kukulaba mu Land Cruiser yo toyakusobola okulaba kusindisa nnyo n'amaanyi genda okuba mu people power ejjinja kwekubadde nsi okubayita okukula n'ekirala bina bityo ne badeba ku settings ebo okole simanyi live video ng'omenya Bobi Kulu Bobi Wine live video kati liwo gy'omenye osimanyi mpulidde obadde mu mitwalo emeka ng'ogenda kumenya busajja ndo bwava kusimanyi ku live video mune bala mu yada yagitegesedde amanyi mu nsasa game egenda kuba simanyi emitwalo emeka simanyi emitwalo emeka bakulimba la system Bobi Kulu Bobi Wine si byaliko Bobi Wine tali ku bintu bya views Bobi Wine ebintu byaliko bitono nnyo Ninga most important kulunula gwanga si byakubeera bubeeza mu views zimanyize naleta Uganda agizimbe kenzo kakuleka kintu kyo obuzibu bolina muganda wange kire kintu eki ngenda kikubya teri ngenda kikubulya chaliwo lasta wesibye abana Uganda obakako kulaba achievement zo bwe buzibu bwo nti oli mu bana Uganda oli mu baka kanti zinaleta itojibakala jibalisa Guli kuchimumbu BET ntambudde Ivory Coast kirungi kale utambudde Ivory Coast olw'endongozo okubye ennyimba zitamu naye ekyo kyekimala mu Uganda omukazi alaja ne litagenda kulya ki BET ekyo kiringa naawe amazi omwana atasoma gwoli mukoza mbwagira kati wakiba wazimbya nako nti waba mu BET Wachibo wazimbira naiko nebo zambu nazimbira naiko tebaba mu BET emizigiti ononyayo chola BET abantu bafunemu emizigiti Oli ku Uganda News Updates chobo ino okunkola enyiga akagambo subscribe okomentinge olikinge ato sharinge mwebale nnyo mwebale eddala nsigadde nze Roger Malobozi